Abakulembeze okuva mu ggombolola y'e Kawempe olunaku olwaleero babadde mu kulambula enguudo ez'enjawulo ezigenda mu maaso n'okuba nga zikolebwa. Abatuuze bwe batyo basabye abakola ku mirimu gino okwanguyirizaako nti kubanga endwadde ez'obukyafu eziva mu myala ziyinza okubaviirako endwadde akadde konna. Yinginiya wa Division Henry Bule awamu ne Supervisor Jovan bagumizza abatuuze nti omulimu guno gwakugibwako engalo mu bbanga eritali lyawala. Abatuuze abawangalira mu bifo by'amataba balajanidde abakozi b'enguudo ko n'emyala okwanguyirizangako okukola emirimu gino bawana endwadde eziva ku bukyafu. Otulaba emyala we tusula nze nsulawa dala eno wafaanana tuli bubi nnyo bambi batuyambe. Abatuuze bano okuva mu kisalosalo ky'ebando babadde basinkanya bakulembeze b'eggombolola y'e Kawempe ababadde balambula enguudo ko n'emyala egikolebwa mu bitundu eby'enjawulo. Amazzi gabaye gali menshi cyane gakamanuka gakagenda mu bantu ku piki tudafite ogupakinga ne bantu kule bino dufite ogupakinga. Ne olw'omwala guno oluze tuli basanyufu kuba amayumba wansi gabadde gafa gabadde gamenyeka olw'amazzi agava waggulu. Ne olw'omwala guno amazzi gajja tambula bulungi. Emyala bigenda mu sende mpitirivu wegimala okukolebwa tewali bagirabirira. So baali bateekako abantu abakola ki abalabirira emyala egyantu bayiwawo kasasiro. Omwala gogenda tuyambira ddala kubanga amazzi tegagenda kudda mu kubojambonya abantu. Ekyo kye tusuubira era kye tulaba. Bo abakozi b'emirimu egy'enjawulo nga bano baliraanye emyala egikolebwa bagamba babadde basanga okusoomoozebwa kunene. Wabaddewo ekinnya kya fuuti nga 8 amazzi gafubutuka mu senduro gwonna nga gajja ne bakasoma nga tetukyakola n'ennyumba olaba kalina nga kumpi bwe gaba gayitawo ng'owulira yonna edduduma bweti. Kale wabeera omujjulo gwonna nogujja wabeera ng'obukyafu bukomawo eno ate abantu nabo baba kibayisa bubi. Omwala guno gubadde mubi nnyo omukyafu nga amazzi gaveeyo waggulu ng'olabira ddala nga n'omuntu asobola kugwamu. Enguudo n'emyala egirambuddwa kuliko kizannyiro butakabukirwa twamulabirawo Mulago Hill, St. Peters ko n'endala era wano mmeeya wasinzidde n'alabula okusazaamu kampuni ezinaakola gadibengalye. Amawulire amabi eri kampuni ezikola gadibengalye nze nja kwanja ekiteeso mu kanso tuzi blacklisting tukole blacklist eri kampani ezinaakola obubi tujja kusanjuza kanso ese resolution eyo kampuni tugigambe tejja kuddamu kukola mu division y'e Kawempe. Ye inginiya wa Division Henry Bule ne Supervisor w'emirimu Jovan Rubega balambuludde emirimu wegituuse. Nina kampani ezimu ze sijja kwogera olunaku olwaleero naye tuzikubiriza nga mmeeya bw'agambye zongeremu ku maanyi oluguudo nga kizannyiro balwongeremu amaanyi lukolebwe ku standard. Buli kaguudo akayunga ku lwe tuba tukoze tufuba okulaba nga amazzi ago tugakimayo bulungi bw'ogaleka ne gajja gokka egavaako okutta omulimu naye oba ogukoze nga mugumu. Abakulembeze abalala ku division eno nabo basiimye gavumenti okuvaayo kukola enguudo zino ezitutte emyaka nga zijjudde enfuufu. Tusooka okwebaza mmeeya olw'okukkiriza ebiteeso byaffe bye tuteesa mu kanso nabanga asobola obbiisa okulaba nga enguudo zaffe zikolebwa. Enguudo ezikolebwa nnungi nnyo nga St. Peters Road. Batuyambe twekenderezeeko ku mirimo babeere nga tebakasuka bisaaniiko mu myala gino. Buli lw'okasuka ebisaaniiko mu myala oba oyongereza oba oleeta endwadde ate oba oyongerezaako emirimu emirala. Message eri abavubuka nti tumanye kye twagala ate tumanye engeri y'okukisaba okukisakamu. Ebiseera bino bye tulimu emirimu mitono naye bw'abaawo emirimu nga gino abakola enguudo nga balina emirimu gye bakola ne bw'oba olina obuyigiriza obwenkanawa tandika n'omulimu oguba guliwo guli aveerebwo. Bya Muhammad Wamala ne Wandulu Bone Salt TV Omunyo.